Ye manager woli sanga kyabadde n'essala obutampita kuba nayituuse nenda bakuloja ne mubuukira ne mugayagaya ate tekyali labise bulungi ku mazaalibwa g'omuntu kuba lunaku lwa kusanyuka. Roje mabega kwawe yavayo n'agamba abantu nga mmwe basuzanga mu nnyumba ye buli kimunga muli amusowaani emu naye essaawa eno mumufuukire ekyewalula. Kaakati gwe tulaba nk'omwana yakulira maka taata we n'amulabira n'amuweera n'amusomesa. Tata w'omwana oyo n'azanyira mu bizinesi z'omwana nga yagazisaanyaawo omwana n'amugira ejjambiya. Kati wano tuli ku level ya bintu bya kintu kikulu tuli ku bya ddala. Okitegeera twava mu bintu by'ekyana ekito. Nze we nali nkola interview yasooka Roja yamunyiza nasooka ne nnyonnyola ensi ne mbagamba Roja nze yabagamba n'obagamba nti Roja yansuza. Okitegedde yansuza emyaka gyali ng'ebiri yandabirira. Okitegedde naye yayagala akozesa advantage ya bye yankolera. Okwonona byonna byonna tenze byenkoze kubanga mu nsi omuntu waba akula ayambibwa abantu bangi. Nze myaka gye nnina ogimanyi saawa zino nze ndi musajja mukulu naye waba Roja yanyamba emyaka ebiri waliwo abanyamba emyaka 10 waliwo abanyamba 4 ne 3. Okitegedde naye yanyamba ebiri waba ayagala agenda yonoona byonna byonna n'abanyamba 12 byonna byonna abyonoona n'abanyamba 4. Kintu kyekyo Roja kye yakola ennyo kituukira okubanga tukyamwagala. Roja kye yankola ekyo ogenda kukirabako gwe akutte interview eno. Weena agenda kumpewo Katonda n'atuyamba n'egenda kumpewo agenda kukuba essimu anoonye yagikutte amuweyo sente amugabe toddanga mumukwata endala. Bwena abeefunye omukisa okutuuka ku mpewo era mbadde nsaba interview n'egende ku mpewo kuba wetagendako tagitivi ngenda ginyiigira n'obulamu bwange bwonna. Anti wulira nze akigamba nzikutte ennyingi bazinkutte ne zitagenda ku mpewo nga bazikozesa bankwata interview just ogenda okusabirako Roja ssente. Okitegedde nibagamba twagikutte yino naga tugisaayo kwata zino kwagwe omulimu gwabadde akola emyaka gyonna egizejje. Endongo yange ezannya by kisa kya Mukama naye singa siriko kisa kya Mukama era nagenzi wa pasita Bugemba nyongereko omukono ng'omusajja ndi bubi anyongereko omukono ayongere okumusabira nyongere ku mafuta omusajja nyongera amaanyi kwa Katonda yampa amaanyi nti Roja banga lyamaze nga nnwanyisa neyongera bweyongeza te kubeera wakabi Katonda mbasi weesigendako mu church kwebaza Katonda mbasiri mu kyamu ddala. Okitegera nengenda nebaze Katonda okuba nti abannwanyisa abalabe si bangi nnyo nno. Omulabe gwe nnina ye Nalubega Roja naye afuuse ekizibu nzo ga nnina abalabe 10 ate ng'ali atya ali bw'omu. Okitegeera newe njogeera kati interview eno wenagenda ku mpewo agenda abanoonya abawe kasente abagamba olulate muddangamu mukwata interview endala kuba gwe mulimu gwasinga okukola kasente ze wasinga oziteeka. Olutalo DJ Michael muganda wange abeera wa spice ne bafana bamuzayo wa spice akibali kati bali bajoja mu badi bwe yabaliramu awo bakolera akantu awo biki era nga omanyi byendo nga obimanyi naye nga tubagaliza olutalo lulungi baganda bafe olutalo lwa tubagaliza lubere lulungi ya man King Michael musajja wa kabi nnyo with all due respect King Michael I salute you. Naye wali empologoma gita dancehall general Katonda wa raga maje Afrika yonna we mulabako mu bya dancehall bakankana bamuyita Zedi Bafana mu bya dancehall mu by'okuyimba okola kyebirala naye mu bya dancehall muganda wange mu by'ekidancehall olisiza Bafana mulabe edduka toloka waba basibidde mu KYENKOGAMBYE yiyo funenge gyotolokamu odduke muka. King Michael muganda wange nkwagala nnyo naye emiguwa gyoyingidde girimu Bafana kabaka kabejja simaje muganda wange nze nalozaako ku bukambwe bwe n'obusagwa bwe eyo mpologoma ya dancehall boy omanyi mu jango wabeerayo king of the jango kati mu bya dancehall Bafana ye king of the jango era singa akuba Roja naye
bafana singa bomu kwa hivi abasinga mu nsi yonna. Togamba Roger ya ne bafana. Why? Sajo Roger. Sacha mukama nzenga nsi ekyankumira bafana jamu kunyumiza wali bamusaza ate no munyumyako. Nefa bali kamanyi gamu kantu tugamba nti Roger togenda kusobola. Ni abasajja batya kwamanya obukambwe bwe. Omuntu akusanga gamba wakite wesonyiwa omusajja. Wasede omusajja yadde eri mu nnimiro yo mosimba kyosimba kyasigula gwe baga wakite wesonyiwa omusajja. Wasede siriwa kumwesonyiwa paka nga nesonyiye. Anesonyiwe aleke ebintu yange bitambule nga ebiteekeddwa otambula. Roger talina kyali annyambye nze mu bulamu bwange. Roger yayamba Moshi Mavoko ne Opa Fambo. Ono Green Dady. Talina yo project ya Green Dady yali alina kyali agikoledde. Bina byayamba Moshi Mavoko ne Opa Fambo ate yajja nassaamu se n'abyonona byonna byonna n'abisaanyaawo. Kati Green Dady n'ensimbula bupya. Je bali ne Moshi Mavoko Roger yabalogana byonna n'abibakola. Kyakola Moshi Mavoko ne Opa Fambo omusaya gwe bayita Roger. Ndi mu kamera mwe mbyogera wababye wakana ajabye wakane. Ate nsoko ogera sina bujulize no kamera sebo ne bazukulu bafe bajja biraba. Ndi mu kamera kyeza kinjogerako nkitegeera. Oshegedde nano obujulizi bwabyo. Opa Fambo ne Moshi Mavoko Roger yakwata budget yajindagako budget yali ya million 10 n'agiteekaawo. Nagawe sinagwerawo bajja kuba tebakyayina we bali era zagenda okuggwawo nga abayimbi tebalina we bali ekikumi kyagenda okuggwawo nga abayimbi tebalina we bali naye munnange nga omanyira mu kwebuusa naye Moshi Mavoko kati nze Green Dady kyovula neeyagala kubanga nze nkyali Moshi Mavoko omuganda wange Opa Fambo amagezi genyinza okukuwa bw'oba oyagala okuyimba mu ggwanga lino binono tuleza kamera bulungi. Muganda wange Opa Fambo nza gamba ndi muganda wo bampita Green Dady. Bw'oba oyagala okutereera mu ggwanga lino oyimbira abantu genda okyusa erinnya eryo erinnya Opa Fambo manager Roger kye yalikola maama nnyabo omanyi baga kenundawo ke kafa erinya Opa Fambo Moshi Mavoko eno manager Roger yali maliriza era kati Green Dady kyobula basobola ofuna kaseko kana kamwenyu Moshi Mavoko asofuna kamwenyu we kati oba Opa Fambo owaye tasobola nagenze mu church wa pastor Bugembe kwebaza Katonda okumpa okulabikirwa nandaga ekifana nandaga okulabikirwa nti bwenkyusa erinnya nsobola okuyimbira eggwanga. Kati ndagabanako bulubaka ne muganda ngo Opa Fambo nti bannange kulabikirwa kwe nafuna munesa gamba n'ensonyiwa munekyo olina okukola okuddamu okuyimbira eggwanga lino kukyusa linnya erinnya Opa Fambo bino mbyogera no bya ddala erinnya Opa Fambo Moshi Mavoko erinnya Opa Fambo Moshi Mavoko manager Roger ali tewali oyina kukyusa linnya nganze muganda obwe nakola oyimbire gwakuba nze mbantu bemanya balina talent mu nsi Opa Fambo mwali boy abakabi nene nsi tekimuwa kuba lubega Roger akatonda mugulu bwakyusa erinnya nalikyusa kati endonga etandikirawo asaya babiri nawe nze Green Dady ayimba ebibye naye akyusa erinnya ayimbira abantu otherwise erinnya Opa Fambo Moshi Mavoko oba yagenda mu nsi kimanager Roger simanyi naye ekyo kyolomanya teba kyasobola kuyimba kati gwe Moshi Mavoko kyalinawo omuwulira yagwa tayinza kuddamu kulika wantu wonna mbu bayuno Moshi Mavoko tayina waza kuddamu kulika
naye munnange kisa kya Mukama Kagwin Dady ne kajja ne kayagalira mu industry bannaye Mukama weebale ani yali amanyi